abatuwuliriza abalungi mwebale kwekuumira ku MUNIIRU TV mpozzi omuweereza nze Kiyemba Muniiru bwe ntyo mba neesowoddeyo ne puroguraamu yo enganzi manya ebifa mu kitundu kyo mu kanyomero kano twesitudde bulambalamba paka mu kitundu ky'ekireka ewali omugotteko. Omugotteko kye ki? Oba ali ey'omu yandyebuuzizza. Omugotteko gulimu abantu okusenguka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo muno nno gamba okuva mu byalo era nga kino kireetera n'omuwendo gw'abantu okulinnya oba okweyongera mu kitundu ekyo. Olwo nno ebyensula, ebyendya ssaako n'emirimu ne bigootaana. Era olwaleero twesitudde bulambalamba mpaka mu kitundu ky'ekireka ewayita eggaali y'omukka. Mu bitundu bino naddala omuli omugotteko gw'abantu n'okusingira ddala abaana abato ab'obuwala. Era nno twesitudde bulambalamba okulaba nga tulaba ekiviiriddeko abaana ab'obuwala okufuna embuto nga tebanneetuuka. Abaana bano bayita mu bizibu bye bayiseemu kubanga abamu babakwata gamba okubakabasanya okubafumbiza nga tebanneetuuka ate abamu ne beesanga mu mbeera ey'okwetunda naye nga tebamanyi. Okunoonyereza okwakoleddwa kulaga nti abaana 35 buli luvannyuma lwa mwezi bafuna embuto mu kitundu kino eky'ekireka. Abaana bano bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi kubanga abamu batuuka okuzaala nga tebamanyi na kyakukola. Obuzibu mu kufuna eddagala ery'embuto ebikozesebwa ssaako n'okutulugunyizibwa awaka gamba okusosolwa. Abaana bano beesanga ng'olumu batya n'okutya okwogera engeri gye baafunamu ebizibu bino. Batya okwogera ebyabatuukako wabula bwe twayogeddeko nabo baatulombojjedde engeri gye bafunamu embuto zino nga n'abamu tebeeteeseteese oba oliawo abamu bwali butamanya. Nze Jalila Ashraf n'emyaka 15 nali mikwano gyange tugenze ku birthday masanze ne gagenda kati nga tulikomawo waka mikwano gyange ne ginneefuulira ne gindeka. Abamala kuneefuulira ne bangamba bakomawo saddamu balaba. Nagenda kulaba musajja azine bodaboda ye nanyimiriza nange kwe kuyimirira nga nikomawo nga nkyalifuluma bweti mu nnyumba y'abaviki. Musajja nanneefuulira nagamba sirika waliyo kyenjagala okugamba nange saali mubi nga njagala awuliriza byayogera. Namala n'asirika namala namukangakanga muno kasitondo pa mbazadde bo ngenda kuyisa bubi nankozesa namala nadduka nagamba no kasita njogera ekintu kyonna yafuna ebizibu era namala nankuba. Amaanya gange nze Kyasiima Elizabeth nina emyaka 12. Nalina mukwano gwange nampita nemugamba saagala kati nemanye nengenda kati nantuukayo newajja omuntu ayambadde ebintu ku feesi nga n'omutegaya kati namala nankozesa kati oyo omuwala nadduka Fashion Trinity nawezeza myaka 18 omwezi gwa 8 nga 8 kale nze nganze nkitwala because of my ignorance nga siwuliza abazadde waka. That's why nafuna olubuto nga siwuliza abazadde kye baŋŋamba. Eyo group influence group ginalimu nagenda nga nkyaliddeko omukwano gwange wansi awo kati nesa omuvubuka namusinkana eyo nga ntunuulira nnyo nga nze ndi kunyuma ne mukwano gwange kati wenamala nenvawo nendayo waka okutuuka waka nalaba omuntu nga nkubira simu nagamba mbu yeeswale nemubuuza mbu swale owa ng'omuvubuka gwe walabye eri wa mukwano gwo nemugamba kale nemala nemubuuza kati oyagala ki nagamba mbuki njagala waki ofuke girlfriend wange biki nemugamba kati awo mpa mu time thinking about it kati then the mother answered the following day nemugamba okay mbuki ndi ready kale kubeera naawe nkwagale. Awo twatandikira awo then wamala something like 1 month nenvawo waka nenginayo ewaawo Kasenke namalawo nnaku 3 wenabeera eyo netwegatta naye
when nategera mbu ndi lubuto nategera after like something like 1 month when nategera nga ndi lubuto nga ndwala nnyo kusomero sikyagenda ndi wiiki setegera okusooka mama yambuuza mbu kiki ng'olwala nnyo nga mulimba just musujja awo nga mufeerafeeramu naye kati lwatuuka ebbanga ki nantwalayo mwennyini mu ddwaliro ne bankira ne bansangamu ki mbu ndi lubuto. Zegiramya Shalom nina emyaka 15 lwali nga twakamaliza omwaka mami n'agenda ku training y'abapoliisi neno y'okuuma voting yali talina ssente z'otukweka waka nga twali baana 5 teri mmere mu nnyumba neera ndonda atubanjeza nnyumba mami talina ssente nasalawo agenda akole training n'atweka ewaka mu nnyumba abaana 5 tetulina mmere sinse nasalawo ng'omwana omukulu ngende nnoonyeza bato bange kyakulya ebyokulya at least wadde balyekako olumu beebake tugiyita olunaku nesawo ngende mu mikwano gyange wananyamba aŋŋamba okuwa ku ssente saakukozesa naye nga akasente nali nkaagala kubanga baali basuza enjala nnaku 3 ebyokuna nga tasaasula njala tange nenzikiriza ne bampa ezo ssente. Amanya gange Pikisa Immaculate Prayer. Nina 16 years. I went to the bathroom around 9. I went to bathe. So I was bathing. Now, in our area, there people sleep early. So others, people were sleeping. I was my sister outside. There are 2 bathrooms. The one we use, one they don't use. So maybe someone was inside there, I never knew. My sister was in the toilet. So that person just came and ripped me off. I started shouting. Ekyasanyu nti ebimu ku bitongole ebiyamba ku baana ab'obuwala bano abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka bivuddeyo okuwulira omulanga gw'abaana. Ebitongole bino kuliko Team Mom's Voice saako n'aba Engender Girls Mentorship mu kubawa obuyambi gamba omuli okubawa ebyokuzaalisa saako wamu n'okubabuulirira oba kiyite counseling mu lulimi Olungereza ng'omukulu ono bw'atunnyonnyola. Amanya nze Josephine Omunyideja naye nga nze founder wa Engender Girls Mentorship. Girls Mentorship program eno ya partneringa ne Teen Mom's Voice. Kyetukola wano leero kuba nti twatukwatagana ne Teen Mom's Voice ate okuba nti tujjako mu bana abaana ab'omu Islam abafuna ebizibu ebyokufuna embuto nga bakyali ba teenagers okuba nti tubakwasaganya mu mbeera gye balimu tubawa eddoboozi kubanga abaana bano bayita mu bizibu bye bayiseemu abamu babakwata what we call rape abamu babateeka mu child marriages. Mu butuufu bw'owuliriza emboozi y'abaana bano eyongula n'amaziga olw'embeera gye bayitamu weesanga nga bandyagadde okukola emirimu abamu baagala n'okuddayo ku masomero wabula ng'ensawo tebazobozesa oba embeera gye bayitamu ebanyigiriza. Nenfuna olubuto nga sisobola okuddayo ku ssomero naye netagabanyamba bingi kunzizaayo ku ssomero nekunyambako okulabirira omwana. Agala banyambe nange ddayo ku ssomero mbeere nk'abalala. My plan is to go back to school again. Njagala nfune omuntu asobola okunjigiriza ebyenviiri ntandika okukola n'okubeesaawo nga ndabirira omwana. Nantabuulirirwa ng'enjogera y'Abaganda bw'egamba naye abaana bano bejjusa embeera eno oba oli awo bwali butamanya embeera eno okubatuukako ne beesanga nga bejjusa. Kyesobola bagamba omuzadde waba ali kwa advice endeba
otwale advice gyakuwa toba nyoma always obey your parents newe bya group making a show of ne group egyakukola ki adding a value on you. Tenyinza bagamba badenza abasoma ennyo najjise kuba eryagendeyo okwogo mulyango era nze njagala basigale nga basoma tebatuuka ku kizibu nga nze kyenatuukako. Kamba begendeeze saagaana bo batuuke mu mbeera nange gyende mu ggwanga. Wabula n'ebitongole bino bifuna okusoomoozebwa mu bintu bingi nnyo eby'enjawulo okusinziira kwakulira ekitongole kino bw'atunnyonnyola. Ennamba ey'abaana abali mu kufuna embuto yeeyongera buli lukya n'ennamba y'abo abaana betugezaako okukola preventive approaches mu program eyo nayo yeeyongera kubanga abaana bali waka naye ate obusobozi oba obuyambi butono nnyo, so resources ntono mu mbeera eyo. Tuyina n'ebizibu by'entambula obusobozi ebyo bakozesa for instance kati nga bagenda okuzaala mama kits ebigenderako byonna twekolamu omulimu ku busente bwe tufuna obwaffe ne tubagulira naye n'okubibatuusaako kizibu. Akulira ekitongole kino era awadde amagezi ku nsonga eno saako ne gavumenti kyeteekeddwa okukola. Ekirala embeera ey'omusiraamu jjukira ne maama akyeyiiya waliyo embeera gy'osanga nga olumu bakolagana ne bano abaami abalala ababawaayo 10 okuba nti ate ono omwana bamukozesa. Kituuka nnyo ku baana abatali nti bazaalibwa maama oyo, kituuka ku baana bano abajja nti kubeera wa ssenga kubeera wa gundi bwe biti ab'eŋŋanda. Yes, embeera eyo ebaddewo naye nga singa omuzadde aba avuddeyo n'akugirira omwana we n'ayogera naye n'amusomesa by'alina okuba nti alina okumanya nti ekiseera kituuka olina okugenda mu nsonga olutuuka mu nsonga osobola okufuna olubuto. Ebintu ng'ebyo bye tuyita sex education or sexual education kyandibadde mwebale kwekuumira ku MUNIIRU TV. Nsigadde nze Kiyemba Muniiru muzzukulu wa Mbaziira.